sagalo subwe ate nate afirimo by Filipo omwana w'abandi tugenda maaso essabo ly'omusika Jodefuya time master Ekyali ntandikwa sagalo gisubwe abazanyi bo mu firimu eno be baliwa Ekyali ntandikwa Filipo mwana w'abandi akoleza nga taata muto Ekyali ntandikwa sagalo gisubwe ate nate Jovaninga bulijjo Essabo kasita ziwera 5 wano ku EBS TV buterevu tuba tulaba kina Uganda ate nga mutebironda ndi ku skuli toteekeddwa kumusubwa Ekyali ntandikwa sagalo gisubwe ate nate Bidandi Nurudini akoleza nga Samo Ekyali ntandikwa sagalo labiketu n'onyumirizibwa bunyumirizibwa Ulwadde bwanyikidde katandise guloka wungezi musajja nagamba mutereko kikyayi nateekako kyayawo nanywa bagenza okuziba omusajja ali bubi bwatuuse akatumbi budde omusajja n'atakubava netya banaye mukama atuyamba nadde manyi tagenda keesa mukama nayamba ne bukya banaye mukama era bamututte mu ddwaliro naye sabira ntidde Mama, tata ali ati. Wenda munkubira naye nga ndi wala. Engaba sobola ati singa wankubiteko buloli mutani bade kikola amakulu. Anye mututte. Ageze ne mubiro. Mubiro yatutte tata mudwa aliyo. Ni mama namwe bereko serious. Namwe lwabadde akola ki? Lwaki tagendeddeko naye? Wala njo badde okola ki? Leka kunenya abantu. Mama, nakutamuli wate kwenda mubiro mbadde manyigo okuze. Oli mukugongo kutegeera. Kubikobera mubiro byakoze wano ne mukwata tata ne mumuwa mubiro yeka. Kansoke nkubire mubiro. Wakati kyemukoze kyamu nnyo. Yine isemi. Ninga mubiro takwata simu. Aganya gikwata. Muraba. Kati kye mugano kwata simu. Singa munamwiro agendeddeko ati sinatukwedde namwiro ne manya mbira tata gyalimu. Yaba gami ndi bamutute mutwaliro ki. Mubi. Mama, ati sikuwandigendeddeko. Suga. Tata ali atya. Kola ku byokusima. Ndonya abasibi. Tandike mzee. Mzeka binda tichi. Miranga tojulia salonga afudde. Omusajja yose nafa. Chichi. Omutafule kumukisa. Aine ekiwala ekyeru kino ekyebitigula kiti. Ati ndive bade sina mukisa ekigambirako. Avubuka bebisera bino nga muyina ebizibu tugenda miranga omuntu afudde gwowoza kiwala. Bannange. Muzayi munabitugamba. Abavubuka nga mwabaki. Munatubuli agafuddeyo.
baba. Chicha bade mulwadde. Kitalo. Nsubuga. Wafunya abasimi. Nze maiti njese mu ddwaliro nga ninze gwe tukole enteekateeka y'okugijjayo. Omanye kiri ku kyalo. Kiki kugambye mbadde Salongo. Salongo n'omwatikirivu ku kyalo. Nyini mayembe Oyo afudde. mama Ng'afudde. n'abalogo bafa. Nkugambye mbadde mpitayita nampulira emiranga neŋŋamba ki ekigudde ku kyalo. Kwanza kwe kuyita mbadde ngenda okukyama. Bwe mbadde ngenda okukyama bwe nti newabeerawo alumba naŋŋamba Salongo afudde. Afudde ki? Siyinza kulimba. Naye omanyi bulogo bwabwe abantu abo bayitiriza obulogo. Omusajja nazimba amasango galinga biyumba bya nkoko ku kyalo n'atwetikka. Oyogerako otyo wandiba omutuufu wandiba mutuufu ng'amayembe ge tugenda. Tuziike nkya. Mubiru. Tuziika nkya. Lwaki nga tata tumuziika nkya? Leka tuwira afudde. Omuyisa kimwe nti kisa ku mmeeza. Tata abadde n'emikono gy'ebweru. Teginatuuka na wano ogamba tumuziike. Tumuziike tuziike nkya. Kakati tumutwale ddi mu kyaki. Leero. Mubiru. Muzeyi. Kola ku nteekateeka z'okulanga. Ewa. Nsubuga. Wangi tata. Kola ku nteekateeka z'okuziika. Kati nze kola ku nteekateeka z'okuziika. Ebyokusima. Nedda. Oli muntu mukulu. Tomulaga muziika bw'ota alina emikono gye gy'ebweru. Ekyokuziika bakulu banange bamala kwekunganya ne bajja. Oli muntu mukulu. Ndabona ku kiwo tugenda kumuziika. Tata. Sebo nze kola ku tuziika nkya. Osa nkya. Kuzika ndi. Twawulidde byagudde ku kyalo. Mbadde nkimye Jovia yekubeko kaleesu tugende tuziike Salongo. Salongo mumuziikako ki? Omulogo bamuziika. Omulogo bamuziika. Talemera kungulu. Bakiki omusajja gomuleko da azimba obusawo yabuse maraboteka wali yazimba obuntutu nazimba akasooka mboyo nabaga nazimba wakubiri mbundawula nazimba wakusatu mukayizi mama ngira muziko oyo ndabonna gwa badammanyi sema badasala osawula naye siwa doita tulaba afite kubera ko ofumbe mmere oli muko bogeza na utama nogena uziko musajja oyo tojje todeka tugende tuziko omusajja
Tata muziko mitotya. Polinya ku jembe. Kimuziko mulogo. Abadde si bantu. Lwenda soko kakkane. Ate tuyinza okgenderawo mbu kuziika. Ejjembe neri kulinnya. Wandiba omutuufu. Muzika biki. Muka byangu. Ati mzee. Nabagamba kuno musenyu. Kujja ko musenyu okuzimba entana. Mzee. Guno mukwate mubwale nkokoto. Entebe zange zikubwe. Andi mzee omuzimbi yabadde agenze kuziika. Omusajja alese namwandu. Omwana atemagana obutemaganya ati sijja kusuula lwesa luno namwandu ngenda mweddiza bannange kangindi Tokuzika kwa wedde. Ye mzee. Ukimente entebe zange zikubwe kwa bwero. Nga matafari gano. Bakola chwa. Yangu litaka kagalo kasombe. Ye mzee. Itata muto mukulikeyo okuziika twavuddeyo eba namwe bali kutufaako okutubeererawo twabaddewo tata muto kyembadde mbuuza omukulu nga bwagenze ensonga zino ez'essabo tugenda zikola tutya anige n'essabo lya kika tuwali jafusiga nga ligenda mu maaso tugenda kufuna obudde tumale olumbe kumala olumbe ekiro kwezinatuula nayoja n'abakiranakidomu mbaddemu n'obweraliikirivu nga ŋŋamba nti omukulu kaagenze essabo mugenda kuggala liggali namala kwabyolumbe zempewo nga zenonyiza omuntu gwe zinatuulako nga musabeere kakale kaŋŋende mukale wanze kulikeyo ekiwaajo kibaddeyo kiziise kinamubiri namubiri wabaddeyo bulungi nnyo n'obuzibu batukozeseza emirimu mpulira ndi mukowuko kakale kyembadde njagala omwana oyo bambi omundekere nkwekeridde nnyo omundekere abe wange mwesoose gumanyi kinkozeseza emirimu sikimanyi nzuluuza ndi wa kika kyabwe sikimanyi bamanyi nti ndi wa buvunanyizibwa era omuwala mwagala osigira nzikuwa kwako ngenda kwongera n'endala omuwala mundekere nkwegayiridde nnyo bambi mukazi kindekere abe wange mbambi nyamba omuwala mundekere nja kwongera n'endala nja kwongera otanyonge baba weegumyeegumye olye kamere lwonna tolinako watadde mu lubuto ke walidde kati weegumyeegumyeko munnange olye kamere nandesobola kulya mama guma unakoteeka munda ogumireko kale kuma munnange tewakyali kyakola abadde ndinasobola ati okulyenga munnange ali magombe nange ali muteeka sobola kulya mmere tewakyali kyakola munnange guma ali magombe Mzee Kabindi. Manji tata. Wedde oli eno. Wedda ndi wano. No bali kutufaako. Bannaye nga bitalo bino. Firiddeko no ddala. Kaseera kana akazibwe nnyo bwe kati. Mitawaana naye mugume. Omanyi kati munaakubeerera mu kaseera kano. Ddala naye mugume kuba abadde abagadde agenze naye kyensaba njagala mubeere kimu. Naye Mzee Kabindi. Okutwaliza awamu nze ensonga sina buzibu. Era sina tabu. Naye ebintu ebiri mu famire waffe wano bimanyi. Ono muno aliwa mpozi yani aliwa yena ono mubiru mubiru mulese waggulu wano alina abantu bakyayogera mu kono ali waggulu awo ono waliwo ono muganda wammwe omulala mpozi yani aliwa yena ono omulala Kizito Kizito Mzee Kabindi famire yaffe eno namu obuzibuzibu namu obuntu obutategeerekeka wakati Kizito yali wano olunaku mzee yange katuveko yicha engera yawo era yaleka wano mzee nga alaba embeera si Kizito n'agenda kati engera yako mzee atuvaako mu maaso kubira amasimu Kizito takwata nengamba ndowooza oba ki amasimu ye yafunye obuzibu nengamba kamusindikire n'essimu sendisende message ku WhatsApp ye yini ne mugamba munange nze yakoze ki yatuvuddeko ku maaso naye takwata na simu taddamu message simanyi bannange ono ali wano okumpi teyasobodde kujja munange famire yaffe sibitegeera bigenda mu maaso biri awo bwe bityo oba amawulire teyagategeera omuntu bwakubidde n'essimu simanyi kujjako ng'essimu yagirise wano naye kakati
muzeka bini bali manyi tata mutali. Tata muto ali saidi eri ali mu bitabo alina byawandiika. Kale kamalo kusoko kukola bafo. Kale. Tata muto. Oli eno. Tata nibadde nina kyenjagala okubuuzaako naye simanyi oba oli busy. Kimbuza. Tata. Kizito nga simulaba kuwano. Oba alinamu obuzibuzibu. Oba wadde omuwulizaako. Oba tuwamukubidde ku simu. Kizito namukubidde essimu. Ate saamukubidde essimu naye namukubidde amasimu. Nensindika ne message. Nensindika ne message ku WhatsApp. Nemala nenkubira ne mukyala we. Naye bonna tebakwata amasimu tebaddamu message. Simanyi buzibu. Simanyi kibitegeera. Abana mugenda kuntaba. Oyina enamba ogirina? Girina. Jimbe. Kanjikuleetere taata. Sawa mekazi, wamekilizaako ajja. Changu. Changu yangu wa. Ate ndobaddeyo ebiriyo amwafiirwa naye abayi abaddanyo sinakuteko nyabula abaddanyo baba nsaba kunsonyiwa tabadde musajja oyo naye nsaba kunsonyiwa nambiru watandika ddi nsaba kunsonyiwa nkubuuza oli okuze nedda otuuse nedda bw'obeera afunjwa lwaki toleta bulesi musajja n'ofunjwa mu butongole baba genda ngeka abaana nga boonoonese sijja kikize maama waliwo obuzibu buzibu kyaki? maama waliwo obuzibu ate bw'amaanyi Waliwo obuzibu obulala. namubiri omusanze wali n'abasajja engo yange Bameka. babadde bangi Gwe abamusanze mbawulidde kamba bitya simanyi nakigenda kudda kwabula jantulire mu kisenge tuddalire mutwebikira oyo omwana yonoonese oyo omwana ave wala omwana agenda afumbirwe mubiru mazima ddala ndi munju muno nina nyiika ya mwami wange yakangenda maama namubiru yani nambiru yatusokola ebintu ng'ebyo mubiru olaba oti ojja biŋŋamba enkya maama omwana oyo mugoba ave wala maama onzigalidde genda maama oyo omwana ave wana agende afumbire musanze n'abasajja 10 Oi, Islam. Halo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ugamba utya? Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Ne wai, Uganda olwaki tasiramuka? Owa, omwana yanemye okutegeera. Omwana amasabo gamufukidde amasabo. Okusamya kumufukidde okusamira. Nanti amasabo ngalabe waka. Abaana bannemye okutegeera ddala abo ndoza gwo naamunnyambako. Musiramu. Olina okulwana nnyo okyuse Muganda wo yasiramuke. Era kye nnwanako ne simanyi kye ngenda kukola. Mutufu wandibadde onsaasira. Wakati butufu amazima neebuuza. Nkyaza ntya basheehi, baswahaba n'amasabo g'etimbi ewaka. Alaali. Ngalaba. Anyway, tugende nkulaga akantu kano ke nabadde njagala nnyamba okunyomba. Ka finishing yange ngeno kangu. Okay. Ndowooza ncekinga kenkya ku dduuka ssaawa nga 5 nja kuba wendi. Tebazze bulungi naye ekyokukola tewali. Nkale. Mwembadde mbaga. Obiru nange badde kyakugamba. Nange badde kyakugamba. Abaana bajja kuveera usawo yena nga bafunye abantu abatuufu. Ate nekira obusunsumu bwe bakubiza musemanyi olukuddayo Kampala. Muze twakamuzike na kubiri emabega. Naye kati n'abagenyi abalala baba
tumanyi natumanya bakyaliwo balinze naye gwe gwani agenda musimanyi ogenda Kampala nina byokukola nenkubuuza ekibuuzo bwe naabeera wano muzayi naava emagome nadde nakomawo ku nsi baba nze ngenda kukola nina ebyokonze sikireeresengako mama ndowooza nze kaŋŋende bannange ebyokukola binneetaaga n'emirimu eginneetaaga ekampa mama muto ndowooza nze kekaseera ngende emirimu gimpitege n'ebyoko byenkwasaganya tolinze na kitaawo nsajja kwogera nekusa naye nina appointments enkya ezineetagisa ku makya kwennyini n'okuba nga ndi mu kibuga naye mazima ddala kinalabika kitya maama kamono kati olonze enkuli nte bannange nina ebyokukola kati mbeeraawo bwe naabeera wano nekimukomyawo okuva emagombe kitegedde munnaaliwa enjo naawe nambiro ensonga gye mbagambyeko eyo njagala ngenda okudda nga mumaze okugikwasaganya nemuwulidde kitegedde nkolekedde namwandu njagala omukumekume njagala omubudeebude njagala omwerabiza ennaku owulidde ate omwana tomulumya ensiri kitegedde omwana tomanyi mbeera yakyalo kati bane nze kamule okweteeka ngende munansonyiwa mubiru esookodde osituze essaawa zino otambula ogende nga kitaawo yakaziikibwa nenkubuuza ekibuuzo bwe naatuula wano nekimujja emagombe nekimukomyawo tekisobola mujjayo nga bw'okirowooza nzaye kabindi muve mu nkola enkadde naye eyo si yenkola eyaffe eyawano eya Buganda nzaye kabindi enkulaakulana egenda kuva magombe tesobola vaayo nkulaakulana muzeyi muve mu nkola enkadde muvubuka tewandigenza abavubuka b'ebiseera bino muyina ekiwago mumulabye n'atuleka wano n'atambula n'agenda ana bayitiridde tata banoze ita wano ssebo tugenda maaso akomyewo tagunywedde agwebise tagunywedde takyaziga akenga ebyo ziga bivuddeko akenga mukyala abaana baliwa bagenze bagenze kwebaka bazzeyo ku mirimu gyabwe eki mubiri wagambye alina ebyokukola kitaabwe yakaziikibwe bakutte kubo bagenze mbubokola ne bakwata kubo ne bagenda ne bakuleka wano omwana mugambye aleke butagenda omwana n'agamba mbu yayina ebyokukola jjukira muzeyi kabindi wano waali naye ayina kyabala abala namwandu abavubuka abagenda mukalongezo abala namwandu biggwerawa taata muto kyembuuza wulira ekibuuzo namwandu kimutwalira bbanga ky'okufumbirwa kibuuzo ndaba tikyasoboka emyaka gye kiringa ekitakyasoboka ali mukungubagira bba kati ebirowoozo byonna ali ku baana yetaagawo zekyembadde nteesa yalifunye omusajja amuuzaako ennaku ebyo yamanyi zitebinkwatako sobola biro ate naye akiganye alinga aganye kati n'abooluganda bajja bakwatagana muzeyi waabwe yali yakola era ng'alese emaali ewera tunulira wuliriza kati ono yatunze emmotoka ye ng'agamba ayagala azimbe at least kulira ettaka lya kitaawe lye yaleka ttaka ddene eriwererako ddala wano wasana kulaakulanya nga bw'olabawuye mu biru olaba sayidi eri singa twali tugenda maaso nenengera sayidi eri kati atandise oteeka ebirowoozo mutoowe ebimukkiriza okutunda mbu bo bebaviiriddeko ekyalo kino obutakulaakulana olw'ensonga nti balina ettaka ddene naye tekuliiko nkulaakulana
bandi badde basetula kokko ekyalo nisobola okulabika nkigenda mu maaso n'okulaakulana ajja kwongerako manyi badde kati yayiyewo ku buyinja njagala nzimbe ennyumba njagala nzimbe oba buli lwempita ku nnyumba yo bannange muli ensanyusa njagala nange nzimbe ennyumba nga yakabi nga ya mulembe kyonna kyalwazi kijjudde amagi lwaki tufuna bufunyi lwaki tufuna baana ne bajja ne bakubira wana amayinja kuba wano gajjudde nakirowoozaako ng'ate ndaba kiringa ekyebbeeyi obuzibu bwo oli muganiriza nnyo gakyagulikako ola nasazeewo wano waggulu wano nakubawo magire ne bankolerawo ettaka ogenda kukubisa ngenda kukubisa agenda kubisa n'amabulooka wulira gezaako okutundatundako twandibadde tutundatunda kokko nga bwe tukola ebintu ebyegasa tutundeko kuba lino ettaka ddene tukiraba olaba oti mubiru kimanyi wetusobola okwegatta neteso bwe tusobola okwegattagatta ne tutatunda alisi tetuzimbawo amayumba g'abapangisa okusinga okutunda kati wano wanene nnyo naawe wanene kati abaana batandikiddewo naddala mubiru atandise okujja n'agalowooza ag'okutunda ettaka nange nagenze mu nnimiro nno nagasooli nga mbere kati n'okwetegereza bano kye baliko n'emmere etandise okubula ewaka emmere etandise okubula naye n'ensonga endala wulira nina kinabalinyaga okuyitamuko wuliriza sente business sise njagala buwagizi bwo njagala ompagire politics ogenda kwesimbawo ogamba si byabufuzi si byabufuzi naye nga bw'omanyi nti nze nakyusa eddiini jjukira nze nakyusa eddiini ndi kampala eri kugamba ndi kampala eno ndawo okujjayo njagala kitono abantu beno banjagala kitono njagala mba bomba racing nawe bakuma njagala nawe batandika oyagala ne batandika okumatira suuga manyi nja kumalako naye sinakufuna sinnakufuna ki kyogezaako okugamba omanyi okuyita eri oyita wala kale kangende ku nsonga entuufu kantuuke ku nsonga njagala ennyumba eke eveewo ennyumba y'ewaka eveewo ennyumba emyaka gye omanye ebbanga lyemazeewo kuva ku bajjajja baffe ennyumba yejja ebeerawo taata n'agisikira nsuubu gawulira kukuze ensi ekyuse ensi ekyuse kyolina okumanya guno mulembe mulala mukulu wange mukulu ekintu kyekino mubiri omanye ebintu bino leka kubuukira kigaali kyolabye ejjuzi jojjuzi wano weerabire obuwangwa obukukuziza va nno mu ebyo ensonga ey'okubiri wulira njagala amasabo gonna aga amasabo agali ewaka gonna njagala gaveewo ekyo kikafuuwe ebyo ebintu by'okusamira ebintu by'okusamirasamira ewaka sikyabyetaagawo njagala byonna biveewo nze nasiramuka nsubuga taata wo gyali taata gyali kati okwetegereza kati nsubuga ekintu kiri akiwakanya kati okuddako eno wabula nga ye mubiru ayina enteekateeka ez'okulabika nti akyuse waka wana amasabo gonna agajjewo ye teyeetaagawo bintu byakweraguza ebyo tugenda maaso abs tv jovani nga bulijjo essaawa kasita ziwera 5 butereevu tuba tulaba kina uganda kugamba ekigambo kino wulira nga nze omusika wa nze ng'omusika wa taata yewadde dde obusika w'ensonga ezi agenda mu ensonga 3 gwe musika n'ekiramu nze sikisomangako ekiramu sikisomangako kati gw'okisomera eki kati kikwetaagisa okusoma gwani yakugamba nti gwe musika olyoke bwetaaga ekiramu sooka oleke mukulu wa etaaga eki era sebo ekiramu ekyo nkiyina ekiramu nze kirina kawakitamu nze musika kiramu ekyo ate kati gw'osoma mu kyaki nga simusika singa ekiramu nakitunulamu nekindaga nti gwe musika ebitiibwa njakuwa bya mirundi 2 nedda abaana bafumbize abo abaana nekirala tebakyetaagisa waka bafumbirwe nyumba matiribona ngenda zimbawo nyumba matiribona sikyabeetaagawo nani ekyokubiri si buli kintu kibuuka mu bbanga nti ebaaliibwa ebintu ye kululwe ayagala bikyukirewo amangu ddala kuba yakimanyi nti ye musika nekiramu yakirabako dda nga yalimu ag'amasabo gamwezi ag'amasabo sikyageetaagawo ndetatulakita kugasenda eddiini gyensaba eddiini gyendimu tekkiririza mu bintu bya biwongo ebintu byakitaffe si abifuga naye mukulu kuffe kale nja kuwuga naye nga kyensinga okwetaaga buwagizibwa kati nsubuga mu buli ngeri agamba badde basooka ne boogera ne kitaabwe kati okuddako wano abantu batandise buli omu okugezaako okusibula olw'ensonga nti munnange naba tebalina obuvunaanyizibwa webale nnyo munnange kumbeezawo nakungumya baba batyo ate nga nina n'okuddayo ku mulimu ebbanga lyamaze nalaba liringa eddene wendiwumye ngenda nguma munnange sisobola kugaana kwata kubo kugenda liba teriri busa ate waliwo atuuse okujja okulaba munnange ku nnamwandu bamulambula nga bw'omanyi abakyala ku bakyala bannaabwe
bamulambula wabula nga naawe yeetaaga okutwegattako ekyokola okimanyi ennaku mukazi watujawulira nyingi nnyo ddala nga gyendi eyo mumuli eyo nkulaba nange nkulaba genda okwetegereza zino amazima onyiridde musiraamu bwe bityo tulya emmere ya bulijjo nga nammwe gye mulya tewaliiwo nnyo njawulo y'amaanyi sukako ate nedda naye kyammwe kireeka kirala okusinziira kyaffe ngendako wa muganda wono ngendako wano wa muganda wo ali eno ku ttale ali ku ttale mulesawo ku ttale awo tata muto kale kamala okumulabako ono yagaana osiramuka eyo wayi wanyumisa naye waganira ddala wagaana okukyuka mu ddiini okudda mu ddiini yaffe obusiraamu bintu bya busiraamu omanyi kati kankubulire mu nsi muno azironga zigwe katonda wonna womusinziza akuwulira yonna gy'oli yobosiga ye naamuwa ensonga ye ekyo kimala si kibi ekyo si kibi yangu eno gye tuli naye wandibadde ojjeena biraba tujja biraba kale wonna katonda mu ddiini mwoba musinziriza kiba kikola abantu batuziikiddeko munna abantu baziise Ssaalongo nga balinga abamwegobako kuba bamuziise mu bungi bamuziikidde ddala mu bungi nga balinga abamukoowa naawe ogenda mumulekawo munnanga ate abaana munnanga ate n'omulimu obeera eno mu kuziika ate noddayo n'akalimu nga nako tokyalina munnange mbadde nyina maze obbalabako azze kubagiza aleeseyo n'ekikubagizo mu nnono y'e Buganda tugenda maaso abaagaliza okubeera obulungi naye nakwate kubo yeyongereyo tugenda maaso ABS TV essaawa kasita ziwera 5 tuba tulaba kina Uganda nyosa nekulaba bakumanyi nti toyimirira mu ddiiru n'erema ulira badde ne ddiiru gye njagala nkutulira ayina ddiiru gyayagala omukutulira ongendere wa namwandu njagala ongendere wa namwandu namwandu ki oyo ono yakafiirwa bwe wategeddedde oteebye gweoyagala oyo kati gwe njagala njagala omugambire nti buli lwampitako puliranga ku mutima puliranga omutima gwonna gusavu walinze namwandu gwoyagala kabindi ogenda muwaaki namwandu gwe weetaaga nina omukwano mungi nnyo omukwano baguteeka ku sowani ne bagulya funa kyotunda obodda wamwe oseetule luwanyi luseetule ompe sente kubanza enkolera sente ne namwandu muwe sente ezisobola omutengula omutima nali manya obuyaye bwakugwamu akoma kutunda masigiri tolina sente oli mwavu teweesiba ku binyirira nga tolina saba abala namwandu kati okuddako eno laba Jowani bannange ku kyalo kuliko abaana abanyirira firimu yino wuno Jowa obeera eno nti mbeerayo badde mmanyi wagenda nadda ne Bulaaya kati eno yali maali ye naye badde amaze ebbanga ddene nga tagiraba nze ku bintu bye nawulira nagamba owaayi nekwesonyiwa ate biki byewawummula lwaki wanneesonyiwa kiki abantu boogera bamanyi baba balina kwogera kiki ate kyenakola ekyakunkyaya owaye ebigambo ze babyogera ku kyalo kuno ekyalo kyonna kibyogera nga simanya mulina amayembe ag'ente ag'embogo mutata wange yafa mayembe tata wambu yafa namayembe wange yafa amayembe bannanga abantu nga boogera bubi tata wange tafanga ku mayembe ziboozi ebyo bakusike eriyo bandi babavubuka bano abakwana be bakugamba ebyo biboozibozi basobole okutwala tata we yafa mayembe teri atakimanyi ku kyalo kino nga kitawe bwe yafa amayembe mwana muwala anyirira naye mbwe ekyamwesonyiisa omulenzi ono bye bigambo biri ku kyalo nze munnange sikyakusobola mulina amayembe ewammwe tegantugumbula abantu bebanatukyawolwe Essabo ly'omusika ye firimu egenda maaso jjukira nti nobeera ku ABS TV kati nno mukwetegereza ava okubagiza tumulengera ku bwangu obw'ekitalo Muzeyi Kabindi takyatereera tedi ovaako badde nva kubuuza ku namwandu aliyo atya nange bye bigere bino gyenjolekera kuba bukyanga tuziika bba mbadde siddangamu kumulaba muganda we taddangayo muganda wono taddangayo nti gyali kaali n'ekyo yali akyegwanyiza naye alaba ate namwandu bakira yasinga tonnaddayo ku ssomero ate nolagawa
ngenda kuduka ngenda wakatesigwa kale kati okuddako eno mwana muwala namubiru namu kati namu ava ku luzzi mukazi wattu bazzeemu okukola egyewaka nga bulijjo naye nga ennaku zino ate abavubuka bamusumbuwa nnyo olw'ensonga nti mubutuufu anyirira okukamala namubiru anyirira okukamala banaye muzee kabindi nga nsanyisa okulaba nga weewaawo lwakiranga mukyanga mufiirwa mbadde sijjanga kubalabako bakyekakyanga mufiirwa mbadde sijjanga wange mitawaana gennyini bulungi maama muliyo muti eno ali myaka emituufu egyegomba nga mwalaba tonaddayo naawe muto oba mukuluwo aliwa waali munnange baaba mumpitireko baaba gobadde weetaaga kati nolo najja asituka kintu kyennyini kino kati okuddako eno okwetegereza waliwo gy'asooba